njagala okutegeeza muganda wange Munnayuganda munnange, ono si pulezidenti, si prime minister, wabula abadde just MP atafunyeeko yadde omukisa okusavinga abantu be ab'ekawempe. Lw'obeera ng'obadde ku mazima ng'ate obadde mukozi ng'oli kyakulabirako, kino ky'osobola okufuna. Bannayuganda batuuka ekiseera ne bakuddiza ekyo ky'ogwana okuba ng'ofuna. Sooka otunye kye bayita eggaali ewerekedde kyali waffe Mr. Update. Sooka otunuulire ambulance gy'eri ne konvoyi y'abantu gy'eri. Ekyo nno kiweba MP baffe mwenna ekyokulabirako. Teno ensi ky'ogiwa kyekuddiza. Bw'oyimirirawo ku lw'abantu, abantu bayimirirawo ku lulwo. So nno nammwe mwenna abalina ebifo eby'enjawulo oba bwa kansala oba bwa chairman bwa kyalo, manya ngeri ki gy'oteekeddwa okuba nga weeyisamu eri abantu nga bakwasiza obuvunaanyizibwa. Abantu olaba omukwano gwe balaga kyali waffe mu budde buno, teri MP yenna gwe baali bagulazeeko lwa nsonga nti abadde wa njawulo, abadde yeeyisa ng'omuntu wa wansi gwakulembera. Y'ensonga lwaki olaba laavu eno otunula emabega n'otunula ne maaso nga olaba abantu tebaggwayo. Lwaki? Abadde akirizavinga because akikoleredde. So nno ate ng'abalwanyi kino kireme tumenya mitima, kireme kutunafuya, kituwe maanyi, kituwe bidi, tumanye nti yadde bakyali baffe nakyemalira abatemula, naye one time tugenda kwenunula ffenna tubeere free, tufune eddembe lyaffe mu nsi yaffe, tugobe nakyemalira, tweddize obuyinza bwaffe nga Bannayuganda. So tewabaawo kibamenya mitima, tewabaawo kibamalamu maanyi. Konvoyi yonone ddala, kubanga okuva obwedda ngikwata tennaba kuggwayo, ambulensi mwali ekyali mabega ddala. Yes, oli ku Yugi Updates TV kosinze okuba ng'otuwuliriza. Webale nnyo kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kkirira wansi w'ekigambo subscribe kikoneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako ddala bulungi nnyo. Mwabali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo. Yo yonna mungi w'omuntu gw'olabye awerekera muganda waffe Honorable Muhammad Sseggirinya, Mr. Update, gw'omukwano gwange ali ekkubo likubyeko. Leero ekibuga Kampala kisanyaladde olw'ebyentambula kwagala abantu balaze omukwano. Oyo gwe batwala abadde just MP, ne olabye ekkubo likwatiridde, buli kimu kigotaanye lwa kwagala kwa muganda waffe Honorable Muhammad Sseggirinya, olw'ebyo n'amazima g'abadde atambulirako okuva we yajja ku bufuzi. Teebereza mu Parliament tagenzeemu nfunda ziwera okuva yalondebwa. Abadde yagibwako ekitiibwa kye ekyaba Honorable okuva bamutwala mu kkomera, yavaayo ng'apookya na bisago bya kirwadde gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Naye Mukama Katonda agenda kuba nga amulamuza kisa, katusabe gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Tubaagala nnyo, tukomawo, mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV, mweraba.